Kale ky'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu. Tujuguddewo n'omubaka ow'Erwemiyaga Theodore Ssekikubo ne munnamagye Brigadier General Emmanuel Rwashande bwe bali mu mbiranye nga buli omu alumiriza munne okuba nti ye yavaako akavuyo akaleetera okufa kwa Alex Ssembuusi wiiki ewedde eyakubwa essasi. Ssekikubo olunaku olwaleero asitudde famire y'omugenzi n'agireeta ku Paalamenti ng'abanja obwenkanya. Oluvannyuma lw'akanyola bikyakaali Erwemiyaga wiiki ewedde omwafiira omuwagizi wa Theodore Ssekikubo Fred Ssembuusi olwaleero omubaka w'Erwemiyaga ono asitudde famire y'omugenzi okuli abazadde bannamwandu bamulekwa n'abatuuze b'Erwemiyaga n'abaleeta ku Paalamenti okusinkana sipiika Anita Nitamo nga babanja obwenkanya. Wabula sipiika tebamusanzeemu ne basalawo okwogerako eri bannamawulire ku bigenda mu maaso. Ssekikubo avumiridde effujjo ly'agamba nti lyakolebwa bannamagye eryatwala obulamu bwa Ssembuusi ne lwalumya n'abawagizi b'abalala ate naye yayita ku lugwanyo. Singa yenze empewo ezikaliza engoye olwaleero. Agamba nti omusirikale yasika emmanduso bamutegedde nga yategerekezeeko Lieutenant Ziwa nga mu kiseera kino baagala akwatibwe avunaanibwe. Lieutenant Ziwa talina kibanja Lwemiyaga, ono eyamutuma General Rwashande. Twagala obwenkanya bubeerewo kulwa Katonda n'ensi yange. Bawanjagidde omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni akomye ku bannamagye abasusse okweyingiza mu kalulu k'Essembabule nga kigambibwa nti galeetebwa Brigadier General Emmanuel Rwashande gwavuganya naye mu kalulu ako. Tulina General eyawummula, takkiriza nti yawummula agenda mu maaso n'okutulugunya abantu. Amagye agali Erwemiyaga gonna yagaduumira. Ayagala famire y'omugenzi Ssembuusi eriyirirwe gavumenti kubanga emmundu ya gavumenti eyakozeseddwa okumutta ate nga yalese mulekwa ne bannamwandu babiri nga n'omu ali lubuto. Is the president aware that the guns he gave to protect Ugandans are the very guns being used by politicians to kill people? Yegatiddwa ku muganda wa Ssembuusi nga David Senkusungo na Toto Dinyiike etali bava ku mitima era n'asaba President Museveni abadduukirire. Nze nnina okunyolwa gwe baakubye amasasi muto wange tuze twekubira omulanga mu kyalo naye nga gubulula mu kkubo. Kansuubire nti we tutuuse wano President Museveni anaawula omulanga gwaffe ne Paalamenti. Wabula Brigadier General Rwashande mu kubayamu ne bannamawulire alumiriza Ssekikubo nti ye kafulu w'effujjo Erwemiyaga nga azze alikola emyaka gyonna. Jazze yesimbawo naye ku mulundi guno si baakumukkiriza kwegazanya ng'ezzaana eddekera obuliri. Effujjo ly'Erwemiyaga teritandise kati limaze emyaka 25 nga gyeriri. Njagala kubalaga ebifaananyi bino. Amataka ga zabba ng'akuba amaka g'abantu ng'akozesa abayaaye nga takozeseza kooti. Ono era alumiriza abawagizi ba Ssekikubo be yasomba okuva e Kawempe okulumba abajaasi nga baagala okubakolako effujjo. Abantu be basemberera abasirikale be balumba kubanga bano abalumba si ba Lwemiyaga, bano bayaaye bawano abalwana n'amagye gaffe e Kawempe be batwala. Yeganya abajaasi abata Ssembuusi ng'agamba talina kye bamanyi nga abasirikale okuva mu First Division kubanga ye alina abasirikale babiri bokka bamukuuma. Omuntu bwe bamukuta ensingo ono ajjayo emmundu munne we yakubira essasi nga sinza mulagira nze sirina ku saiti sirina wa sina kamanda abaana balemeddwa nga bali boogera bateere nga abaanansi be bagamba bakuba abaki abasirikale. Asasidde famire y'omugenzi Ssembuusi wabula n'ategeeza ti Ssembuusi aludde ng'akozesebwa Ssekikubo mu ntalo z'ettaka ze bazze bakola. Kyokka mu kuziika Ssembuusi omuwagizi w'amagye g'e Kasijjagirwa Teddy Anena yategeeza ng'omujaasi yaddumira okuba omuntu essasi gwe bayita Ziwa Bashiru bamulina mu budde obwo era ng'agenda kuvunaanibwa n'avumirira ekikolwa kino n'agamba ekyo nga UPDF sinkola yaabwe. Tinatuzibiwa tumulina era ali under investigation. Freddy Kajubi yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.
Okutandika n'olunaku olwaleero okumala omwezi mulamba tugenda kuba tukutuusaako emboozi ez'enjawulo ezikwatagana ku matikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogwa-32. Kabaka yatuuzibwa ku Namulonde Nnaggalabi ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu omwaka 1993. Emikolo egy'okusaba oba egy'okusabira emikolo gino egy'amatikkira ku mulundi guno gyakubeera Ekibuli. Ngojali ayokeza buyinza tumuwe ekitiibwa omwana wa Mutesa alina obuyinza yekagwe tuwuliriza talina musinga kabaka waffe. Ng'Obuganda bwetegekera amatikkira ga Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri ag'omulundi ogwa-32 tutandise emboozi ez'oleka omulembe Omutebi tuwayizaamu n'omukulu w'ekika ky'Enkima Mugema Nsejjere ng'asinziira mu maka ge Kawaala mu ggombolola y'e Lubaga n'ategeeza nti emyaka 32 Kabaka gy'amaze ku Namulondo bingi Obuganda bye butuuseeko. Bitambudde bulungi kubanga bwetegeeza nti Kabaka atukulembedde bulungi. Ebintu byonna bikyatambudde bulungi olw'okuba nti mulimu obumulimuli obutonotono era nga abalya emmere betubeera naye nga singa obungi bitambudde bulungi. Mugeme yali ow'emyaka 15 ye mukulu w'ekika eyakola emikolo egy'okutuuza Kabaka ku Namulondo Kasozi Nnaggalabi. 93 walina emyaka emeka? Emyaka mu butuufu gyali 15. Gyali 15. Yasumikira Kabaka embogo 2 amaliba okwali n'eryennyana enjero. Okusumika eddiba lino erya okujjukira jjajjaawo Kimera eyajja mu Buganda nga lyayambadde. Naawe gwe Muwenda Mutebi ow'okubiri, naawe gwe Kimera kubanga ozizaawo Buganda obumaze emyaka emingi nga temulina bwa Kabaka. Embogo 2 ezo olumu bakobe bebalukomaga olubugo olwo olulala baŋŋonge. Ezo embogo 2 zinamusumika. Nga Kabaka amaze okusumikibwa yamukubisa ebirayiro. Totiriranga bantu bo. Sibatiriranga. Ekirungi yabiddamu bulungi era buli yaddangamu abantu bakuba enduulu bakugamba ne babanga bategedde nti Kabaka agenda kukolera ddala ebibumboozi gajja bikolera ddala ate ekirungi era abikoze. Agamba nti oluvannyuma lwa Kabaka okutuula ku Namulondo tadda mu kifo ekimanyiddwa nga Nakibuuka nga naye nga Mugema taddayo. Kwebaza Kabaka waffe katukulembera obulungi ate n'okumwagaliza emyaka gino egy'amatikkira gimutambulira bulungi era n'okusobola okusuuka obulungi obulwadde obumuluma. N'Abaganda bonna okubeebaza olw'okuba nti babadde bawuliza eri Kabaka waffe. Mu ekyo Katikkiro Charles Peter Mayiga yalangirira olukiiko lw'amatikkira ga Kabaka ag'omulundi ogwa-32 ng'emikolo egy'okumusabira gyakubeera Kasozi Ekibuli. Nga 31 Julayi omwaka guno gigenda kuwera emyaka 32 bukya Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri atula ku Namulondo ya Buganda. Tusuubira okuba n'okusaba ekibuli ku muzikiti. Katikkiro Mayiga yalangirira olukiiko oluteesiteesi olukulemberwa Ahmed Rasa amyuka omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda n'abalala. Nalonze akakiiko akateekateeka okujjukira amatikkira gano nga kakulira ekitiibwa Ahmed Rasa omumyuka w'omukubiriza olukiiko lwa Buganda. Amyukibwa w'ekitiibwa Israel Kitooke Kazibwe. Kuliko owekitiibwa Noah Kiyimba kati yabaddeko mu kuwummula taliiwo. Kuliko owekitiibwa Ahmed Maganda Azikaggu. Enguugu eyo munnange gy'ayogeddeko emutikkirwa Omutaka Nankere. Kale wangaala Ssaabasajja Kabaka. Olukiiko olutegeka ebikujjuko eby'emyaka 10 egya Lutikko ya Maria Omutuukirivu e Lubaga lukwataganye ne kampuni ya Vision Group okusalira awamu amagezi ku ngeri omulimu gye kunaatambuzibwamu. Bino babituukiddeko wano ku kitebe kyaffe ku Vision Group.
Ng'ekereziya Katolika mu ggwanga eteekera okujaguza emyaka 10 egya Lutikko ya Mariya Omutuukirivu e Lubaga. Olukiiko oluteesiteese olw'ebikujjuko bino lusinkanya abakulu mu Vision Group abakulembeddwamu Don Innocent Wanyama agikulira okusalira wamu amagezi okulaba engeri emirimu gye ginaatambuzibwamu. Ensinkano eno yeetabyemu ne Ssaabakristu w'eggwanga era amyuka akulira kampuni ya Vision Group Javizinde nabo omukuŋŋaanya olupapula lwa Bukedde Michael Mukasa Sebowa era nga ye Ssaabakristu wa Vision Group nga bannaddiini bakulembeddwamu Monsignor Lawrence Musu, Reverend Father Joseph Mukiibi omwogezi w'essaza ekkulu erya Kampala nga bawerekeddwako omukungu Freeman Timba era ssente w'enteekateeka eno. Father Mukiibi ayogedde ku bukulu bw'emyaka 10 egya Lutikko e Lubaga gy'agambye nti musingi nnyo olw'okunnyikiza Katonda era wasaanye okuteekebwawo ebijjukizo eby'amaanyi ddala. Okuva mu 1925 Cathedral eno oba Lutikko eno lweyakukuzibwa okutuuka mu mwaka guno 2025 gy'emyaka 10 nga olwo lugendo lunene nnyo olw'okukkiriza nga tuteekeddwa okujjukira ate n'okujaguza obulungi. Lutikko eno inakazadde wa Lutikko zonna mu Uganda. Ensonga lwaki tuteekeddwa okuteekateeka okujaguza Katonda nga kw'amaanyi. Wakati mu kufuula ebijaguzo bino eby'amaanyi, Father Mukiibi ategeezezza nga bwe waliwo obwetaavu obw'okukwatagana ne kampuni ya Vision Group okwongera okumanyisa abantu ku nteekateeka eno n'asaba okutambulira wamu n'ekereziya. Twalowooza era tuli bakakafu nti bwe tunaakolagana ne Vision Group abantu engeri y'ekiro ekitongole eky'amawulire n'empuliziganya abantu bangi bwekumpi n'ewala mu Uganda n'ebweru basobola okumanya omulamwa guno. Omukungu Kiyimba Freeman ayanjulidde abakulu ba Vision Group ebimu ku bikujjuko ebigenda okukolebwa omuli n'okuddaabiriza Lutikko y'e Lubaga okutuuka n'omutindo gw'ensi yonna ng'omulimu guno gwa kuwemmenta obumbi 2 n'obukadde 4. Mulimu ogwo ogugenda okukolebwa bajeti yatuweebwa ya buwumbi 2 ne miliyoni 4. nga bwe mulaba Lutikko eyo yazimbibwa egenda kuweza emyaka 10 n'emyaka egyo 10 erina bingi ebikaddiye, erina bingi ebiwedde ku mulembe ebitatambula na mulembe guno. N'olwekyo ndi wano nga tukulembeddwa mukadde waffe Musinyose Mususu okukunga abakristu bonna nti bingi tugenda kubyogera nga tubakunga okulaba ng'omulimu guno gutambula. Ssaabasumba Semogere mu bubaka bw'atisse Monsignor Semusu alaze obukulu obw'okutambulira wamu n'emikutu gy'amawulire nga Vision Group okusobola okuyambako mu kutambuza amawulire g'ebijaguzo bino. Save Ssaabasumba anti balowoozezzaako naye nga asoose okulowooza ku balina emikutu egy'amawulire nga asobola okutambula nabo ate nabo asobola okutambula naye mu kujaguza ekijaguzo kino. Monsignor Semusu ategeeza nga Ssaabasumba bw'alina enteekateeka ey'okukyalako ku kitebe kyaffe essaawa yonna. Ebisingawo obungi abikuwandiikidde mu bbaluwa kyokka era ssebo n'akusaba nti ayagala okujja okukyalira New Vision Group n'okukyalira Ssebo era alindiridde olumu okumuwa olunaku. Wanyama akakasizza nga Vision Group nga yeeta mu mikutu gyayo bwegenda okukwatagana n'ekereziya okulaba nga ebikujjuko bino bitambulira ddala bulungi. Njagala bategeeza nti ffe Vision Group byonna byatugambye tugenda bituukiriza era tugenda kukwatagana. Tulabe nti mu October nga tukola celebration tujja kubanga celebration y'amaanyi. Ategeeza tulindiridde n'essanyu okukyala kwa Ssaabasumba Paul Simwogerere nga bw'anaaba alambise. Monsignor abadde kusaba nti muddayo Ssaabasumba mugambye nti obubaka tulifunye era tweyamye tugenda kukola buli kimu kulaba nti celebration y'omwaka 100 ebeera successful. Sebowa ayogedde ku nteekateeka eno n'akunga abakristu okugijjumbira. Tusigazza akaseera katono nnyo okukuŋŋaanya n'okusonda ensimbi ate n'okukola ebyo byetuteekeddwa okukola. Tubasaba buli muntu mu busobozi bwo odduukirire ensonga eno. Entikko y'emikolo egy'ebikujjuko eby'emyaka 10 libonga ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'ekumi ku Lutikko yennyini e Lubaga. Disani Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Na bino
nga bikutuusibwako. Ku Modern Tiles tulina tiles ezitanywa mazzi ezitafedinga ate ku bei ensamusamu. Modern Tiles. Science ne teknolojia nga kutuusibwako. GWM zibunyisibwa kampuni ya Double Q yokka. Tukubire ku noti musanvu noti emwemwemu noti ne ku email oba tukyalire ku showroom zaffe Busega ne Old Port Bay Road Bugolobye. Fins Medical University programu zaffe zakirizibwa olukiiko lwa National Council for Higher Education. Tusomesa Bachelors of Medicine and Surgery, Pharmacy, Medical Lab Technology ne programu za degree. Saba ku internet oba tukubire ku simu. Eno ye Red Dragon drone ekaziddwako erya faceless suicide bomb with brains ng'ekoleddwa aba Aerovironment mu ggwanga lya America. Red Dragon drone edduka okutuuka ku speed ya miles 100 buli ssaawa era ng'esobola okutolontoka olugendo olutuuka mu miles 250. Red Dragon drone ezitowa kilo 2 era nga kikutwalira eddakiika 10 zokka okugipanga n'okugisindika mu bwengula okulumba omulabe. Drone eno olumaliriza okufuna target yesa mu mode ya drive bomb or ne yesoga target okufaananako ne missile. Red Dragon yetikka kilo 10 ez'ebibwatuka ng'ekuba target ku lukalu mu bbanga ne ku mazzi. Eno bagikoze nga yakusinga kuba tanka eyimotoka ebirwanyi n'ebizimbe bitonotono ko ne namunkanga ezitambula empola. Red Dragon drone bw'ogiyita flying remote controlled bomb toba mukyamu. Eno ekozesa tekinologiya wa artificial intelligence ekigisobozesa okulondawo target yayo obulungi. Aba Aerovironment bakakasiza nga bamaliriza omulimu ogusinga obungi ng'ogusigadde gwa kuzifulumya mu bungi obutafaananako ne drone za America endala ezisibwako missile ne RPG oba ebibwatuka ebirala. Eno yo yennyini ye missile. Science ne teknolojia. Kitundu kyaffe kyakusatu ekyagataliiko nfuufu tukiguddewo n'abakulembeze b'abayizi ku ssomero erya Good Times Infant School e Kawaala. Bano balayiziddwa abazadde ne basiima abaliddukanya olw'enteekateeka eno ennungi egezaako okutendeka abakulembeze ab'enkya. Kibadde kijjobi mu kulayiza abakulembeze b'abayizi ku ssomero lya Good Times Infant School e Kawaala nga bano be bagenda okulembera bannaabwe omwaka guno. Abakulembeze abakadde be basooseyo okuwaayo obuyinza eri ababaddidde mu bigere. Merisa Namubiru nga yabadde akulira abayizi ayogedde ebyo bye basobodde okukola. Serving the prefect's body has been a remarkable journey filled with valuable lessons, achievements and some hurdles that we overcame together. Oluvannyuma awaddeyo obuyinza eri Maya Mulungi akubye ebirayiro ne banne okulembera obulungi banne. Maya Mulungi Nyine, as a head prefect of Good Times Primary School Kawaala, solemnly promise to uphold the values and regulations of our school. Mulungi ne banne boogedde ku bye bagenda okukola mu kisanja kyabwe. As a head prefect, my goal is to be a positive role model, a helpful friend, a responsible leader. I will encourage my colleagues to work as a team. Ronald Mpaji amyuka kago era nga ye principal w'essomero lino ayogedde ku bukulu bw'okulayiza abayizi bano. Tubasomesa tubatendeka okulaba nti basobola okumanya omukulembeze kikyalina okukola wadde kibeera kya mwaka gumu naye gubeera musingi mulungi eri omukulembeze okutandika. Asiimye abazadde olw'okujja mu bungi n'abasaba okubongera abayizi. Omuzadde aleese omwana we mu ssomero muno tayinza kufiirwa wabula afuna nnyo. Kale tusaba buli bazadde bonna abali eyo ndowooza tebandisubidde
tebandisubiddwa mukisa guno okuba nga baleeta abaana baabwe mu ssomero lino. Engineer Fred Matovu abadde omugenyi omukulu omu ku baasomerako ku ssomero lino nga kati akola mu kampuni ya Kira Motors atendereza abasomesa mu ssomero lino olw'omulimu gwe babakolamu. Because primary school and nursery is the foundation of any person's life. But for me, Good Times is where I started my professional life. And I am so glad whenever I come back here, I want us to appreciate the principal and the team that he works with. Alikentanda jasibiridde abayizi. The entire community is now holding you in high esteem as leaders. We are expecting a lot from you. Abazadde nabo basiimye engeri abayizi bano gye bateekebwamu okubeera abakulembeze ab'enkya. Nsanyuse nnyo era njagadde nnyo essomero lino n'abaana bentanabala kuleeta ngenda kubaleeta. Twebaza principal waffe Mr. Mpagi olw'okwagazisa abaana baffe buli kimu kibawulira beetaaga okwenyigiramu. When she grows up, she can even join politics at her old age. David Tamale yakusakidde guli lino ku Lwabukedde TV. Tugende mu by'emizannyo. Omukozi wa Bukedde Family Josephat Seguyango ne President ow'olugambo mu ggwanga ategeze ekivulu mwagenda okwebaliza abawagizi be bonna abamuyambyeko. Kino kigenda kubeera kya myaka 25 era nga kyakubeera ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno ogw'omusanvu ku Papa Sport e Makindye. Okwogera bino abadde ku Success Motors e Kyambogo. Omusama Josephat Seguya President w'olugambo mu ggwanga omukozi wa Bukedde Family asabye abawagizi be okugenda mu bungi okumuwagira ku Papa Sport e Makindye ng'ennaku z'omwezi 10 wiiki ejja. Abadde mu kibanda kya motoka ekya Success Motors e Kyambogo nabo bamwegaseeko okumuwagira mu kivulu kino. Ekivulu kyentegese ky'abantu bange kulabaganako n'abantu bange ne tulya emmere ate ekyokubiri nja kuzina amazina nyina abantu bange abasanyusa abagenda osanyusa abantu abo. Isaac Balunda manager wa Success Motors akowodde abantu okujja mu bungi okuwagira omusama. Mwami Seguya nkwebaza olw'okukola omulimu gwo ali consistent afuba nnyo okubeera n'ebipya. Mwenna mbayita olunaku lwa leero nga 10 mujje tuwagire Mwami Seguya. Ku mukolo guno akutongoza n'akatabo ak'olugambo olukwata ku baserebu. Si katabo butabo wabula ngenda fulumya ekitabo ekijja okusomebwako n'abaana mu masomero ekiraga munnamawulire omugumu nga bannamawulire mwenna muno era kijja kubeera nga Mukama bwakkiriza nga kisomebwako n'abaana basoma amawulire naye naye byama by'abaserebu. Seguya abulidde bannamawulire ku byazaayitamu mu myaka 25 gy'amaze mu mawulire era nga agwanidde okwebaza. Mbana akasomayo mwaka gumu mwezi gumu Makerere University Professor Mange yansomesa kwe mudidi nanga asoma amawulire nawakana naye nampangula nenga soma nensomerako drama nakati gye myaka 25 mu mawulire jemaze. Ayogedde akawumvu n'akagga byayiseemu mu kukola olugambo saaka abayimbi bazaagugulana nabo n'abeetondera nti yali akola mulimu gwe. Okujjako nga ye aliwo okukola public relations stories sanyusa muntu naye kugamba nti ndi munnamawulire abakwagala bagenda kuba batono kuba gwe maaso n'amatu g'abantu. Ku lunaku olwo olugambo akuluweereza butereevu bw'atyo n'asaba abawagizi be okusasula emitwalo 10 okujja okwota olugambo live ng'emmeeza ya bukadde 3. Olugambo ngenda dukola butereevu awo sigenda dukola kubazze wabula ngenda kulutokomusa. Abamu ku bayimbi abeetabye mu lukuŋŋaana luno ye Irene Namatovu ne Ameria Nambala abawadde obujulirwa ku mirimu gya Seguya n'engeri gyaze abayambamu okutuuka we bali mu industry eya music kubanga amazima sinze nzeka abayimbi Seguya yes akola olugambo ngera bwe nabagambye naye olugambo lwe luli professional takola lugambo kumala gakola. Seguya tanswalirangako waliwo akaseera okaba akazibwawo ne boogera kino na ogenda okulaba ng'agamba nedda kati Seguya tukoze tutya. So Seguya nsaba Mukama akuwe omutima gwo kye guyayanira.
bakozi banne okuli Judith Namulema ne Mary Nambwayo basiimye enkolagana gye balina ne Sseguya. So atuyambako nnyo era naddala abaana abatandika amawulire bangi bayambye okushepinga mu kkuba ettuufu. Sseguya apushinga okubeera a better person wadde nti ye ekintu kye bw'ota kikola bulungi. David Tamale yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Lubula Lorian kwaniza mu kiru kyaffe ky'emizannyo agataliko nfuufu hano ku Bukedde TV1 nga tugenda maaso n'okuba tuteekerateekera amatikira aga Ssaabasajja Kabaka agagenda okubeera ku nkomerero y'omwezi guno nga ga mulundi gwa 32 wano mu by'emizannyo tutandikire mu nkambi ya Esivira olunaku lwe bamujjudde omutendesi Kova Sevic onzalwa ya Sabia ng'onaze nga wakayita ennaku mbale ng'omutendesi Milichik ne Manja nga naye yali ava mu Sabia yakasulawo omulimu yayanjulwa oluvannyuma ennaku bbiri ate n'asulawo omulimu nga wakanya ebyali mu ndagaano naye nga Kovacevic akigambibwa kuba kati yagenda okuddira ddala mu bigere bya Mole byekwasa abadde mitambo season ewedde era nga ba Esivira basuubira nti ajja kutuusa Esivira ku buwanguzi obw'enjawulo. Abutereevu sene yennyini njagala tugende tulabe engule za Rio Star Sports Monthly Awards ng'ezitambudde olunaku olwaleero nga bagenda maaso n'okuba abasiima bannabyabyemizannyo abasukkulumye ku bannaabwe omwezi oguwedde. Omuzanyi w'okubaka Linda Muzigo ngono muzibizi azanyira mu klabu ya UCU yeetisse olunaku mu ngule za Fortbet Rio Stars Sports Monthly Awards ezibadde ku Lazio Restaurant Kololo nga zeetabiddwako Ronald Nsubuga bali mu ezo omubaka wa Nakawa East. Ono awangudde engule y'okubaka oluvannyuma lw'okuteekawo omutindo mu liigi y'okubaka egenda mu maaso nga mu nsiike yasembyeyo yayambye ttiimu ye ne balinya ku ntikko y'ekimeeza n'obubonero 16. Abalala abawangudde kuliko Frank Nyembo fakati omuzanyi wa basketball ng'azanyira mu Summit Basketball ng'engule mukwasiddwa Reston Batidde. Mu misinde Perth Chemutayi ye muwanguzi oluvannyuma lw'okuwangula omudaali gwa ffeeza mu mizannyo gya Paris Diamond League mu mita ez'N3,000. Engule zino zibaawo buli mwezi nga ziwagirwa kampuni ya Fortbet ne Jude Color Solutions. Tuwangula nga tiimu tukolera wamu nga tiimu okubeera nga tufuna obuwanguzi so nga tiimu enaawadde tukwetuwa ekyo ekitukubiriza okubeera nga kiteekamu obwesimbu ogamba nti tusobola. Tuli basanyufu nnyo that naffe kati basobola oturecognizinga ati twaliko twazanyako naffe twarepresentinga eggwanga lyaffe so eno Fortbet Real Stars Awards kirungi nnyo gye tuli. Eno push factor eri bannabyamizannyo bonna nti w'okola obulungi osiimibwa kati ekyo kikusindika ne kisindika n'abalala bagenda okulaba ku mukutu gino nti naffe katugezeeko nnyo okulaba nti twenyigira mu sports kubanga waliwo abasiima. Ate nga tugezeko omuzannyo gw'emmotoka z'empaka olunaku olwaleero kwe kubadde okutongoza empaka za EMC Rally era nga zino zigenda kubeerayo ku weekend ejja. Omukolo gw'okutongoza empaka zino gubadde ku Mayors Gardens e Kayunga era nga abavuzi ab'enjawulo basuubira nti bagenda kukola kyonna ekisoboka okulanga bakola bulungi mu mpaka zino mu lutalo lw'okulwanira obubonero ku ngule z'eggwanga mu mitendera egy'enjawulo. Ninga Ronald Sebuguzi akyakulembedde ku ngule ya NRC oba ya National Rally Championship era ng'asuubira ajja kuteekawo omutindo omulungi. Yeno egenda kubeera round ya 4. Abavuzi b'emmotoka z'empaka bawera nkolokota okweraga ebyuma mu mpaka za Bugerere Starbex Rally ezigenda okuvugibwa wiiki ejja. Zino ze zose nga FMU ekibiina ekitwala omuzannyo guno mu ggwanga kyakewandiisa omwezi oguwedde okutuukiriza ebisaanyizo eby'etteeka ppya ery'emizannyo 2023 olw'okutuukiriza ekimu ku bisaanyizo eby'etteeka ppya. Empaka zino zakwetoolwa disitulikiti 3 okuli Jinja, Iganga ne Kayunga. Empaka zino zitongozeddwa mu butongole leero mu kibangirizi kya Mayors Garden e Kayunga nga za round ya 4 ku kalenda y'eggwanga y'emmotoka z'empaka eya NRC. Njagala ensonga ya safety okuba nti tetubeeramu na incident yonna eya accident abantu babeere nga beekuuba. Omulabi w'emmotoka z'empaka bw'obeekakira osibira wali ku ekitiguma ku kasaawa awo tovaawo paka olw'eggulu
kubanga tugenda kubeeraawo olunaku lwonna emirundi 4. bannange sigenda bayisa bulungi yadde temuveeyo e Kampala ne muvaawa nga mwesunga obuwagizi. Nsuubiza ku luno abawagizi bange ab'Ejjinja, ab'e Kampala, abaawa bonna ab'Embaale mubeere bagumu, obuwanguzi tubulina. Ronald Sebuguzi akulembedde ku ngula ya sizoni eno n'obubone 142, Musa Segabwe mu kyokubiri ng'alina obubone 132, Ponsiano Lwakataka 117 ate Duncan Mubiru 115 n'abalala. Ate njagala tugendeko mu muzannyo gwa badminton tulabe empaka zabaliko obulemu eza Uganda International ezigujiddwa kakawo olunaku olwaleero. Empaka za Uganda International Para Badminton ez'omutendera gw'ensi yonna ez'abazannyi abalina obulemu ku mibiri gyabwe zitandise mu butongole olwaleero mu kisawo ekibike Lugogo. Abazannyi bali 85 okuva mu mawanga 15 nga ku bano Uganda erinako abazannyi 29 nga balwana kufuna obubonero okugenda okubatwala mu mpaka z'ensi yonna mu ggwanga lya Bahrain omwaka ogujja. Era eno mu Bahrain gye bagenda okusinziira okufuna obubonero obugenda okubatwala mu mizannyo gya Paralympics Games egigenda okubeera mu kibuga Los Angeles mu America mu 2028. World Championships zigenda mu buli muntu, zigenda mu nga bolaba Olympics abaqualifyinze kati zina abanazanya bafuna points zijja kubayamba okubati nga bazeetabamu. Kati n'ekirala nti bekinabanga bayitayo mu World Championship kati zibawa amaanyi okuba nti ranking yaabwe eri waggulu okuba nti bongerako tunatuuka 2027 nga time ya Paralympics gye mumanyi egenda okubeera mu America Los Angeles nga kibawa enkizo okuba nti batandikira waggulu okuba nti bakola ki bafuna points ezinabayamba tomanya. Wabula abamu ku bazannyi baagala gavumenti yongere amaanyi mu kubakwasizaako okusobola okutuuka ku buwanguzi mu mpaka ez'omutendera gw'ensi yonna. Nabo baveeyo batulowoozeeko nga ffe abantu abaliko obulemu bwe banaatuyamba naffe tugenda kweteekateeka bulungi tusobole okuzanya n'abantu abo tubakube nga bwe twakola 2022. Nga tugenzeko ebweru w'eggwanga njagala tulabe amawulire okuva mu nkambi ez'enjawulo mu katale k'okukyusakyusa abazannyi. Goal for the return, the defenders lost him and across the face of goal Diogo Jota. Akatale k'abazannyi mu Bulaaya kakyagenda mu maaso.